Jambula zone awamanyiddwa ennyo nga Kimumbaasa kye kimu ku bifo eby'omugotteko ebisangibwa mu Bwayise 2 mu ggombolola y'e Kawempe. Ekifo kino kijjuddemu abatamiivu nga kw'otadde banneekolera gyange. Okusinziira ku batwala ebyobulamu mu KCCA, obulwadde bw'akawaali w'enkima oba mpox bweyongedde nnyo mu Kampala. Bano nga bakulembeddwamu akolanga akulira ebyobulamu mu KCCA Salaza Lwango, alasesi wa Kampala Jena Simwe Muhindo, meya w'e Kawempe Emmanuel Serunjogi kusaba ebyobulamu abalala basazeewo okugenda mu Kimumbaasa mu Kawempe okwogera n'abakyala banneekolera gyange. Obubonero obulwadde omuntu tumufune mangu abeere nga tumubuulira atleast oyo obulwadde obwo. Kizuuliddwa ng'obulwadde bw'akawaali bwe bweyongedde ennyo mu balenga akaboozi. Ekizibu kiri ku gavumenti okutunuulira eteeka okwadressinga causes ez'ebintu ebyo. Kiki ekireeta abantu okubeera mu mbeera eyo? Bwavu. Gavumenti kiki esobola okukolerawo? We tutuukiddeyo ng'abantu b'omu kitundu kino baatamidde dda nga n'abamu ebigenda mu maaso tebabitegeera. Batuuseeko mu loogi ez'enjawulo mu kitundu kino okwogera n'abaayo ku nsonga eno. Wano alasisi wa Kampala asabye abantu bano basooke bayimirize mu mulimu guno ekibabu kimale okuyita. Awaawo tumaze okutuula ne NGOs tulabe oba tusobola okufuna akawunga n'ebijanjaalo tubireete wano, then mugira mulindako. Mugira muyimiriza ku mirimo gino tusooke tulabe kaavu nga bwedda wansi oba obulwadde busooke bukendeere obwa mpox. Omukyalo ono y'abakulu ababuulidde kaati nga bw'atasobola kuva mu mulimu guno. Nze ndabirira jjajja wange embaale. Oba tosobola. Anti kati jjajja singa naye abasobola olabirirwa kyangu soboka. Badde bagamba bakola ebiteeso ebyokuleeta enforcement eggalewo ekifo ekyo. Ekyo ne bw'ona okiggalawo nga tolina ky'oyambye bantu abo, era bajja kunoonya ekifo ekirala era bakifuule kyekimu ng'ekyo bwe kiri. Asiimwe Muhinda ategeezezza nga bw'agenda okwogera n'abakulu mu gavumenti bayamba abakyala bano banneekolera gyange. Tugenda kulaba nti PDM sente zizze zino eziri ku akawunti ekyo ekyalo. Abantu abo bali mu sex work balabe nti bafuna sente za PDM. Tulabe nti tugenda ku meetinga ne PDC ne ward administrator ne town clerk tulabe nti abantu abo bafuna ku sente. Salaza Lwanga akolanga akulira ebyobulamu mu KCC asabye abantu bano okubeera bakalabalaba ba buli muntu kisobozesa okumalawo obulwadde buno. Obulwadde mwebuli mubulabye ebibireeta tubimanyi kati nga tugenda kulaba akusala amagezi gonna buli omu abeere musirikale wa munne, nga agezaako okulaba mu bulwadde bugenda maaso. Basuubiza okudda mu kifo kino okusomesa abantu bano akabi akali mu mulimu gwabwe n'endwadde ez'enjawulo. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.